This is from Pantilla in the danger. Emikolo egy'okutikira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi nga aweza emyaka 28 ku Namulondo yenga alamula Obuganda jengedde era nga jakubeera wali eri enkoni mu buddo ku lunaku olw'omukaaga yatuseeyo dda ku butaka kwali nnyonnyini ddala mbanirizaako okufifijja the news ankahera nga ngamba nti mukola kyamaanyi nnyonnyini ddala kubanga ate mujje kumireko mu gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero kansuubire nti muli bulungi abalungi abagula ekitiibwa n'ettendo tubiddize Mukama Katonda atuwadde kirabo ekyobulamu yes akatono kenyiza okubanga ate mbaddiza abawagizi bange kwe kubanga ate mbagaliza amazaalibwa amalungi era nga omukyala amanyiddwa nga gift okuva mu ggwanga erya Saudi Arabia tugamba nti muwala we muganga awezezza emyaka 2 so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Mami Sheila okuva mu ggwanga erya Qatar naye bw'ati atugambye nti olunaku olwaleero mazaalibwa ge so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Grace Cobb okuva mu ggwanga erya Saudi Arabia naye atugambye nti omwami we amanyiddwa nga Jem Cobb ng'ono muyimbi naye olunaku olwaleero lwe yazaalibwa era nga ategeezezza nti amwagala nnyo okukamala amusiima byonna byamukolera katubagaliza amazaalibwa amalungi abalungi abagara yes olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Lily Puzzle fena tumanyi embeera gyagenda mu maaso kubanga ate ayitamu wali eri mu ddwaliro ebbombo omukulu oyo avuddeyo n'abeerako mu kamera n'agenda mu maaso kubanga ate asaba obuyambi eri yenna asobodde okubanga ate akola ki amuyamba jjukira nti ono ensimbi ze babadde bamuwadde okubanga ate ayitamu mu ddwaliro abe baziwadde bazigaanidde kwegamba bufunze bazifense wabula nga ate omukulu amanyiddwa nga Balamu avuddeyo n'agenda mu maaso kubanga ate ayogera ku mbeera eno ey'okulaba Lily Puzzle nga alajanira mu ddwaliro asaba ensimbi asiika obulamu tassa mukono embeera ya muganda waffe Lily Puzzle bweti bweri ali mu ddwaliro ebbombo yalongoosebwa yeetaaga ssente nnyingi nnyo kubanga olunaku lwe tubazeebazeemu kumpi asaasanya ssente zisoba mu kakadde Fande Night Mama Nareiso omugaga Hamisi Kigundu na buli bekikwatako bapromota ba music abayimbi bonna nkimanyi temukola naye muganda waffe abali mu mbeera embi ebisigadde bisobola okudda ku bbali kubanga obulamu kyamuwendo tewali kyoyinza kukola nga tolina bulamu embeera etesanyusa obulumi ayita mu buyitirivu nnyo ffe nga aba Next Media ne NBS ffenna ankatikarakata tulala fulaba nga muganda waffe ono asooka ava mu mbeera bweti nga tusaba obuyambi era ennamba yo Lily Puzzle oba osobola ogisoma ogibayisizeemukko kubanga embeera twetaaga obuyambi leero kiri wa Lily Puzzle olala kiri wa mulala tusome ku namba ya 075 ya mukyala wange 0704 12 21 15 jogera mu 0759 79 43 81 ya mukyala wange 0704 12 21 15 by names of Mukasasini ngemanya gereta ffenna tuyambe tukwatiza wamu omuyimbi Lily Puzzle tugenda kukyama ku ddwaliro ebbombo tukukyalire tukuleetere emberenge oba ekinabaawo kyonna nsaasira nnyo mu abavubuka abagana okumanya nti mulina kukolagana na gavumenti eriko nemusalawo ne mugenda ne muwagira ebibiina ebirala kati gwe Lily Puzzle okumanya obadde buli kaseera owagira ani ng'owagira Mwami Kyagulanyi nabagamba Mwami Kyagulanyi ye pulezidenti anoonya kalulu kake n'emikwano gye kati gwe Lily Puzzle Bobi Wine yakubiddeko wadde 10 naye ng'obeera wano n'ovuma pulezidenti n'oyimba ebiyimba ebivoola pulezidenti naye kati nze omuwagizi wa Museveni nze agenda okujja okulambula n'okulaba biki ekyetagisa okuyambako tukuyambe naye nga oli Bobi Wine muto wange ye tasobola nakuvuga agamba ave magere nga bomba eri kumpi awo ajja akulabe so kino kibeere kyakuyiga erimu abavubuka abato mwenna abeefunyiridde okuba nga muwagira abanabyabufuzi ababakozesa nze nabagamba nze omuntu atagendako musiko simuwagira kimpagiza Pulezidenti Museveni era bano banasiko banawumula nze nina muwozi wange nebbajo alina owuwe buli omu alina owuwe kama abakuumi oye mukulu Balamu ye bw'ati bw'ayogedde ku nsonga ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Lily Puzzle agenda maaso kubanga ate awere ennemba n'ekirwadde awo mu ddwaliro yes omukulu amanyiddwa nga Anko Kaduuka naye yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ayogerako ku bayimbi bano ku neeyisa yaabwe lw'ebyo ebyava ku ki ku kuba nti bagenda omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh okusaba Kasimbi naye yagenze maaso kubanga ate abakalakata abakazi bali bize bakola abasajja tuli mu kusabiriza abayimbi mubadde ki
abakazi beefudde bize bakola bayingiza ssente abasajja tulega mpale tuli mu kusabiriza wali abayimbi b'ennaku zino musabiriza buli lukedde mukera kusabiriza munasabiriza mpaka ddi lino eggwanga mulifudde lyammwe muloza mmwe kamwe amaanyi mwe musinga amaanyi mu ggwanga lino mwe abayimbi mwe musinga amaanyi mu ggwanga lino musabiriza mukera kusabiriza buli kiseera mbeera maaso ga kamera musimanga tuli bubi mwe mweka bali obubi mwe mweka be basiba fete tuli waka abalala tebali waka abantu bali mu mayumba bafe enjala muli mu kusabiriza musabiriza biki musabiriza ki eggwanga lino muliyamba ki kyamanyi ki kyemugatta ku ggwanga lino fenna tulya mu ndongo muli bameka eggwanga limu abantu bameka olwo ebisajja bye nawulidde ku Saturday biri awo bikola ku radio emu simanya Kasuku simanya Sendi simanya ani biri awo akamu kampi ekira kinenenene kira kiri awo kirina ebirevulevu biri awo mwina ngajje muwalampa Bobi Wine just ategeera Bobi Wine avudde yayogeddeko mbu bannange ekyokusabiza si kirungi babateerewo kino ne kino banasabiriza mpaka ddi muva mu bandagira mwogera ku Bobi Wine simayanga principal tuveeko simanya biki mulwa kuba sente muzijja mu kusabiriza muloza buli mwana agenda asabiriza bisajja mmwe mukola ku radio emu naye muwalampa Bobi Wine tujja kwabika nammwe abayimbi be baani mbuuza abayimbi be baani batuwa kapita ekolagana amaduuka ge tulina baliisaani abayimbi mbusima abayina be balabirira sima biki balabirira bameka abantu bali eri bafa enjala bannanga abantu bafa enjala abantu bafira mayumba enjala abantu babonaabona mutambuleko mulabe muli ku bayimbi naye omuyimbi yenna anajja wano mbusimanyanga ayagala simanya muwagire mu concert sima biki yalangalanga concert n'ayita wano ku dduuka niwe naaba nina botreno nja kukwata njimukube mususe tukoye jo awo wetuli era nga wenjogera essaawa eno kigambibwa nti mu disitulikiti ey'omukono omutuuze abadde afa enjala obusungu bumukutte n'alumba amaka gakiya pasoni era ng'ono ali mu kibiina kya NRM n'abeera ng'ate agakumako omuliro embeera bwetyo bwefaananye naye nga wenjogera okusinziira ku mbeera nga bwefaanana mu ggwanga ly'e Uganda tumanyi nti omukulembeze agenda kuba ng'ate ajja ayogereko eri abantu mu nnaku ntono nnyo naye nga bannayuganda okusinziira ku kiri ku ground balabira ddala nti omuggalo gukyagendera ddala mu maaso era nga wenjogera ekikubo kyakolokoteddwa jjukira nti kino kikoleramu abantu bangi nnyo nnyini okukamala era ng'okusinziira ku mbeera gye kirimu kiraga bulazi nti kyetaagisiza ddala obudde obuwererako ddala oba emyezi giwererako ddala okubanga kirongooseddwa kibeere ng'ate kidda mu layini. Ekikuubo kyo bakakitandika leero musuubireyo ennaku endala 42 mwetereze oba obadde olya kiro ya muceere erya kwota katandika butandisi. Okusuka ekkubo ye club ebadde manyiddwa nga Dancer Club esangibwa ekibuye Salama Road naye nga nnyiniyo ebintu abifulumya ekiraga nti business ajamuse naye nga nakyo kivudde ku mbeera ya muggalo abantu tebakyakola abantu bakyalina kye balya basazeewo kubanga ate munange beetundako byabwe embeera bwetyo bwefaananye era nga wenjogera n'enguudo ezimu mu ggwanga lya Uganda batandise okuba nga bazisalako nga batutegeeza nti bodaboda tezikyakkirizibwa kubanga ate zikola kye zisaalimbirayo waliwo amawulire agenze maaso okubanga ate gafuluma olunaku olw'eggulo nga galaga nti waliwo bodaboda eyatomeddwa kabangali ya polisi wali ku bakuli era nga kyaviiriddeko ababodaboda okwekalakasiza ku polisi ya Old Kampala era nga kigambibwa nti wabodaboda oyo yafiiriddewo bambi so nga ate okuddako eno ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Segirinya Tannassa Mukono wenjogera yalese dda incubators n'ebyuma ebikola ku bulwadde bw'omutima mu ddwaliro erya Kawempe akyagendera ddala mu maaso okubanga ate asomba ebintu ebyamaanyi ddala ategeeza n'atugamba nti lino eddwaliro ligenda kubanga ate lijjanjaba endwadde enkambwe nga tewetagisa kulinnyanyonye kugenda wabweru kufuna bujjanjabi gyebuvuddeko awo twalaba ababaka ba parliament nga baweebwa ensimbi eziwerako ddala obukadde 200 yes basobole okubanga ate begulira enzirusi ezinakakalabya emirimu gyabwe kakati no wenjogera kigambibwa nti deputy speaker amanyiddwa nga Anita avuddeyo bw'atyo n'abeera ng'ate ategeeza bannayuganda nti iPads ez'abamemba ba parliament zigenda kubanga ate zifulumizibwa essaawa yonna embeera bw'etyo bwefaana naye jjukira nti era bano bagenda mu maaso n'okubanga ate basabiriza ssente za covid okuva mu bitongole eby'enjawulo naye nga ensimbi bw'atyo bagenda mu maaso okubanga ate bazisansanya mu bintu ebiralalala mukadde ke kamu ye omukulu amanyiddwa nga Jacob Olanyango ne speaker wa parliament olunaku olwaleero ayaniriziddwa era ng'amwaniriza simu
omulala ye deputy speaker we omukyala oyo Anita mukyala Magogo yagenze maaso kubanga ate amureceiving ajukira nti ono yatuuka n'abikwa nako era bukasookedde abulawo ng'agenza okujjanjabibwa mu ggwanga erya Dubai olunaku olwaliro lwasookedde ddala okubanga ate alabikako ku duty embeera bwete bwefaananye esaidi eyo okuddako eru yeno ye omukyala amanyiddwa nga Mutoni Gloria Yese tumanyi bulungi nnyo nti ono mukyala wa Nubian Lee ya olunaku olwaliro agenze maaso okubanga ate alondebwanga omumyuka wa meya wa Nakawa division katumwagalize obuwanguzi munange omukyala oyo mukyala mulwanyi mukyala mupambanye era ng'ali mu kibiina kya NUP. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe. Ensonga z'ettaka zifuuse ensonga z'ettaka era nga wenjogera zikutte akati wansi ne waggulu mu ggwanga lyattu Uganda era nga wenjogera bangi bawera nkolokoto okufiira mu buvuyo bw'ettaka naye nga jjukira nti abawererako ddala abafiiriddwa obulamu bwabwe mu mivuyo egifaanako bwe giti. Bannafa va ku mawanga g'eri be bagulira ettano mu Buganda genda ekayunga nantabya badalwanirira bebagula ebyaffe tebaliwo baana baffe so mayiro akenda zaaterekebwa nga z'abaana bawana Buganda abataafuna mukisa kubeerawo kugabana ku ndagaano y'olwenda kati kana akenda kandi badde kasooka kuganyulwa ffe abaawano kakembo tolina ttaka ofune mukasa tolina ofune naye bamala digula kuffe bamukasa ne batekawo Nkurunziza ne batekawo Byarugundi ffe tutafunamu tukoye okujogebwa ewaffe wakabina akanene tafa miggo tusaba busabi nga bavuka bakati tulina okuvaayo kubanga kyabika tusirise nnyo bajjajjaffe tebakkirizanga bino baali basajja balwanyi era kibala abo tuba tuyimba ekitiibwa kya Buganda bajjajjaffe baali bazira abavubuka b'omulembe guno mu Abaganda baawano temukyasobola kulwana kubanga kyebavudde batandika basimulizako ebisooto kubanga mufuuse kiwuka taluma yente y'abato twagala okuwoninga muganda ffe Mayanja ayinza okuba alina erinnya eryefaananyirizaako eryawano tujja kumwaŋŋanga bw'anaagezaako okukozesebwa okutemawo omutula kubanga bamuwadde ennyama ensava eyonaku olumu tugenda kukkiriza toswalira Buganda manya bunyolo nga atalidda Buganda twagala okumuwoninga abitandise ne tumusaba tavaako akabasa akaligendako mu byafaayo bye n'abaana be n'abazzukulu Buganda bagiwe omukisa naye eganyulwe ku mugabo gwayo ogwa Uganda yonna eyawamu bajjajjaffe bakontributinga ne bawaayo ettaka lyabwe mu mirembe Makerere University bawaayo ezo zonna poliisi zenjogeddeko bateri kulwana lwaki tebatwebazizza ne bagamba Abaganda bamanyi okukozesa ettaka lyabwe baliwaayo okulaakulanya Uganda n'obutono basigaza kati babujjako bakifuba gavumenti ya Buganda ebangizza essente zaayo zebanja gavumenti ya Museveni paka bwe yawanise billions and billions naye tennagobako naki kati basinziira ku kyokugamba nti waliwo obuzibu ku nsonga z'ettaka obwetaaga immediate action n'etteeka Buganda nga bagambye etteeka likola ku ffe wano mu Buganda bakola etteeka bwe kituuka kusasula ssente yamu omusolo nga bagenda ebunyolo nga bamala oddigula nga tebaliteekako abalaalo ffe abaana bawana basolooza omusolo ne baganda baffe abaafa nga balwanira gavumenti ya Museveni tufuniramu wa naye ebigambo by'ettaka ebyo bigenda kuvaako abantu okufa mbabuulira kubanga bali beesomye ate naffe tetujja kukkiriza kakati bwe mutakkiriziganya abamu batta bannaabo naye tetugenda kukkiriza kutujjako kya busika kubanga ekyobusika omuntu wa wano kyalina kiki ekyomutendo kakanizo emunambeera emabega awo nja kuba sijja kutya kufa eneweze sitya kufa tyanfa mbi yokka era kyobola abaana bange mbaga nti singa bwe mba nfa bankuba sasa ate ne balinkuba mutwe ngenda okulandinga nga muggulu natuuse Mukama naye yeewuunya sipiidi genzigiddeko kyesaagala kwe kufa obubi bakusazeeko amagulu bakukuddemu enjala ekyo kyokka kyesaagala naye okufa obufi I don't fear death kubanga ani alisematuka okufa ku nsi kati oba otya kwaki kakati tulina kwerwanako abafa baffe abasigadde bagende mu maaso naki n'olutalo ewali kukkiriza kutujjako ttaka ekyo tujja kubikufiirawo ekyo ndowooza mbadde berekirya ku kyo
Buli kimu kyo kyongera kusajjuka mu ggwanga lyattu Uganda naye nga wenjogera waliwo omukulu amanyiddwa nga Tamale okuva mu Ndeeba atutegeezezza nti yagenze mu maaso kubanga ate akola wayaling nga tebasobola kubanga ate bakuba sookobere nga ate omwewulirirako. Amanya gange nze Tamale mu Ndeeba owa wayaling okulina nafako nafulumiza security eno ekola ku mamotoka ekola ku mayumba ekola ne mu banka ekola ne mu supermarket. Security no kambala ke nkola gyokolamu omupi wajjana gikolako ekikyekola wenjogera bannayuganda bangi bandibanga bamuwenja buyiso asobola okuba nga ate abakolerako ku nsonga zaabwe ababbi bafuuka ababbi naye ng'ate awo nawo tuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Bajjo avuddeyo n'agenda mu maaso okuba nga ate abaako akatambi kakola ng'agenda mu maaso okulabula omukulu Yoweri Kaguta Museveni ku biki by'anaaba ayogera eri abantu ku nsonga za lockdown ngera kuba nga ate mukulekera nkwagalize ekiro ekirungi nsaba oyo omukuumi akuuma nga takuumira mpeera abeere nga akukuumira nsigale nze Fijelanisi ankanga bulijjo mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba. Nze Bajjo Events abatamanyi mugga guno kwekuli abateezi ba Mwami Museveni ne mutabanyi w'ebisaati balamu bwe bajja amaanyi agafuga ensi era nsobola okuba nina amaanyi agakatonda ag'enjawulo emizimu egindabye gidduse naye njagala otuuse vidiyo eno eri Mwami Museveni. Mwami Museveni baŋŋambye oyogera nkya nga ndi ku mugga wojja amaanyi togeza n'otuza mu lockdown bw'otuza mu lockdown nja kunga bannayuganda yo wano wojja amaanyi tufe ffenna tukuleke Uganda amatongo ofuge emiti ofuge emizimu gy'ofuge n'emigga tubonyebonya abasajja abakulu tusakidde abantu ennaku etuluma tubonaabona mu Uganda abantu bafiira mu nnyumba abantu balina kyakulya. Mwami Museveni coronavirus ekasi yatta abantu ndoza baminisita baabo tebagamba. Mwami Museveni abantu balina siriimu. Mwami Museveni abantu balina sikoseero. Mwami Museveni abantu balina kabootongo. Mwami Museveni abantu balina enziku. Mwami Museveni abantu bafa malaria. Mwami Museveni enjala etta abantu. Abachwezi bano bomba wangudde nga bwe mpangudde abachwezi bano bwe ngenda okuwangula emitima gy'abannayuganda baneegatteko bajje tunuze no kamera ggwe ffenna tweyiwa mugga muno ngenda kulagira abasobola okwetta bette abasobola okweyiwa mugga tweyiwe mugga abasobola okweyokya beeyokye tukulekere ensi yo ofuge amatongo kubanga n'ogeza n'otuza mu lockdown ate afudde asinga. Mwami Museveni korona ekasi yatutta enjala etutta abasomesa baffe enjala abasawo baffe enjala ebiyimbi n'ebipromota tuli ggulu tuzunga tulinga bamasiikini watufuula babbeega mu nsi yaffe naye ekiseera kijja ngaffe abafuusa babbeega ffe bali ku toopu ani yali amanyi tekyagulanya yali kankanya ku nsi nange Bajjo Events nsobola okukankanya Mwami Museveni ojjukira obote bwe yakuyita omusikawutu n'akiisinga ekisaawe naye ssebo nga bakunyoma nti oli kakadoogo kati ssebo go tukalakasa emyaka 40 naye kati era ngudde mu kabadiko badde otufugisa abachwezi gwe muchwezi gw'olaba mukama wo tugenda mutola bwatuza mu lockdown. Mwami Museveni bakuwaana tunuze eno bakuwaana gesezeeyo lockdown ojja kulaba kye bayita amaanyi g'abantu. Bajjo Events ngeze leso obubaka buvudde mu ggulu kisaawe nakisajjuka koza abantu mu lockdown.